Simon Byabakama ngabo wakozesa obwangu n'ogenda ku page ya Electoral Commission no posting anti Kyagulanyi yakoze bubi okugula ku mukazi Kasooli ng'ali mu campaign era tekikkirizibwa era ogenda mugulako emisango bwe bwangu bw'oba okozesa o posting results DR forms zonna ezava mu kulonda mu buli polling station ku buli district mu buli constituency twakuwa sente ezimala taxpayers money n'okomawo ne weeyongeza n'omusaba ne sente endala mu parliament ezimala okulonda buli we kwali ne bwe kwatambula okollectinga buli kimu so tumanyi olina obujulizi obumala nga bulaga nti omuntu gwe walangirira ye mutuufu era yali asaanidde okulangirirwa giweze kati emyezi 5 bukyanga tulonda to posting nga results ezo ku gundi ya byakulonda zipostinge mangu nnyo kubanga tuzeetaaga ffe bannansi yakogwa kati era nga ndabyeko abantu nga babanja DRS forms no mu languages ez'enjawulo obanga oli agambye nti ndowooza tukozesezza nnyo Oluganda katukozeseeko n'endimi endala bategeere nti si Baganda abazibanja bokka. Byabakama kugana DR forms twagala DR forms sigena kwogera na Luganda leero kankozesa olwange kuli kugana DR forms tufa abantu bembale ku claiminga kwamanya sikwalonda kwamanya kalulisi kakagwa kona kutekera fona nangira omuti sikukalonda da we know whom we voted kwamanya omuti sikulango yes kwalonda so produce the DR forms ukugana DR forms ulamoti mu district yembale ya Tresidina ezibululubuti mu district ye Bulambuli ya Bululubuti mu district ye Sironko ya Bululubuti with the DR forms waza wanangirira kalulu you don't have the DR forms chiri ni mkunani ku district zichiri okudabula kona kudabula koda watandikire kulangirira kalulu munaya wanguli we know whom we voted kwamanya sikwalonda ebe byesi mukula mambo muzakulayira ni mulaire we don't have any problem with you ni bibiru byesi mulukula mambo muzakubitisa bibiru we don't have any problem with you ni mubitisa zibiru zose na zesi mulikugana but our aim is we claim for our vote we know whom we elected kwamanya nani sikwalonda kemuna kwa omuntu da kemuna kutimba omuntu sikwagana da niyo mtandika kulo mambo resign no one is going to resign here Byabakama before resigning you have to announce the true results na wamwene wazimanya alena good of it na wachimanya abantu besi balonda na wachimanya you know it very well so just produce the DR forms 48 hours are over 48 hours are over just produce the DR forms ebintu byeyongedde kulanda era abaana beeyongera ddala okubanja bagala nti mukulu Simon Byabakama akozesa obwangu ateekeko kyokka kibabanja teriwo kirala just baagala DR form ezo nga ziri ku mukutu oba nga guli ku website eya Electoral Commission. Byabakama twagala result ezokulonda kwa 2026 tusobola tugamba nti ku website ya Electoral Commission results ze baasemba oku upload nga zaali za 2026 tetulondanga myezi kati 5 twagala result twagala okumanya General Museveni oba Mr. Museveni byewamuwa bijjawa byemwarangirira byeyafuna yabijjawa byava mu district twagala tumanye district eno yafuna west neno west ne west twagala tumanye obuwanguzi bwewamuwa bwavaawa kuba ffe ng'Abannayuganda tumanyi nti president waffe yawangula kati okutuproving erungu tulage nti munnange Museveni yawangula era wano bwe wati ne bwebati yabifuna ate twagala result bwetwabagamba nti tugenda mu protest vote yakabanja mwe mwalowooza kugenda kweyiwa ku nguudo yokka twagala buwanguzi bwaffe Byabakama twagala result teeka ya result tumanye nti munnaye agenda okulayira butuufu ye yawangula abaana nga bakyabanja Katikkiro Charles Peter Mayiga
yavuddeyo n'ayogera ku bintu ebigenda mu maaso neno mu ggwanga Uganda. Naye onaamubuuzizza nti taata waliwo kye bakumye kubanga ebbanga eryo lyonna libaddewo nga musirise, kirabika waliwo kye baaganye okukuwa. Kansookeze nanwe ku maaddi nga baba waife bwaganwaireko yavaamu ebigambo ebiranga adwera ebiwoomu. Maabaana beebuuza nti buliido olinda ki? Ye buliido lwaki toyogeranga? Nguli wayogereira bana kasita aviireyo yayogera. Baba bene sorry Katikkiro waife Charles Peter Mayiga bakunizenizeemuku mu magumbagumba muno bakunywaire bakusitwa ekinzeemuku bati abaana kale mama akutunigire muku omugongolata mwawulira ebigambo ebyo byabaire alitukoba. Musaada waitulata yeebuuziza yakoba nti Edmuntu bamugemera kodi kasweta kodi kasimu akasimu ni sweta bamuleete wa chairman ogwo musango gwenda na chairman. Imagine baba banji bebagema lwakuba nti waife omusoga akaali kutegeera butegeere nti nife eno tulina yabasoga bebagema ba Bobby Giant. Ife waife ole munange gwe ntali kwenda kwogerako akaali kutegeera buvunaanyizibwa bwaye baba twenda okutegeeza nti abaana bangi n'abaliyonga emisango tibaiza. Babalanga bwemage babalanga kuba ku birthday ya mukulembeze na kwenda mukulembeze waife Robert Kyagulanyi Ssentamu munange era taweenaawo ayogeire yakoba nti be bwembanga muli kwemba ogema abantu mu drone mukyuseemuku omuntu gyeweero si present nga ndaga muntu yokoba oti polisi yawalo neno nyegundi onakoze musango guti dhano okugemanga abaana babuzaawo obubuze banango bakatikirano ile ku maadi oba mwamuwaire gachikachi tidi ayenga mumwenu kajuisi amenvu mumuweku tituli kwemba amano balwawo oba tiyalwawo wokyogereire kisigala kitugasa yatukobye nti obululu gwe balonda tinali kuba tinali jolayira. Yes, mwabubala muti aha banange oba Charles Peter Mayiga yasuze mu bedsheet yawa oba yasuze mu masuuka nga gava mirembe bedding zimirembe bedding zotabanga wa supply nze wakatikira amasooka kubanga tutwede luyi baba lwesitukireko nguli no waife situkirako ko ba waiswa baliyo bali kubonabona abaana nga babagemye ali mama bangoti muzira bakulembeze nzira gwendo gaire ku nzira nago nakaigula online shopping ndi kwenda bawagizi banangi namba yange eri kubayo tiba sada tiba kazimba kolako mwide twizo obuto bati mumbo nange otamu ku kantu kati nikati wapirya bupirye abo tuvuddewo ndowooza story y'abaana ababiri abo mwagiwuliddeko omwami ye Mayanja omukyala abadde amanyikiddwa nga Bridget Olikiriza abadde student wa Uganda Christian University era ono omwami gomulaba oyo abadde boyfriend we wabula ennaku z'omwezi nga 8 yamutta oluvannyuma lw'omutta ate n'alyoka ateekawo embeera mbo bafunye akabenje nga kigambibwa mbu yatwalako mwana muwala ono autu ku lunaku olwo ye nga ndowooza asuubira nti oba naava autu mbu yali ayagala omuwala asule ewuwe omuwala n'agaana kaakati awo kwe kuteekawo embeera n'aba nga amumiza omusu yamukuba bubi nnyo oba yakozesa ki kyentegeerako nti yamala n'amusuula mu mmotoka oba yamutomera butomezi sitegeerawo bulungi n'amala n'amuteeka mu mmotoka n'akubira abo mu bbaala gye baali n'abagamba nti tufunye akabenje era mu kubagamba nti bafunye akabenje nti at first bakibayinga naye ate ono mbu yalina mikwano gye omulenzi ne bakyusa mmotoka omuwala ate ne bamuteeka mu mmotoka ndala ne bamuddusa mu ddwaliro wabula baali bamukosezza bubi nnyo era bwe bamutuusa mu ddwaliro n'afa. Kale kigambibwa nti story z'oyo omwami baali bazibayinze nga balowooza kituufu ebadde accident naye mbu yagenda ng'akyusakyusa statement awo nno ne bamwekengera munnange okumukwata ne basanga nga omuwala yattamutte. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Katusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama amuwe ekiwummulo ekirungi. Nga tuvuddeyo tudde ku nsonga y'omukulu Kazimba Mugalu onaagambye nti omusajja oyo mumutambulizeeko amaaso mbu tabanga ali mu Amerika alina kyabala.
Akayaye kano tekabanga kagala engagement ne His Excellency Kyagulanyi. Please Kazimba Mugalu tukulaba. So bannayuganda bali mu America omusajja ono mutambulizeeko eriiso. Mutambulizeeko eriiso. Omanyi bakola ebintu bakugamba okalya ddakadda. Kati yabakwata n'abalabisa bulungi nnyo. Kiddamu yabalabisizza bulungi nnyo. Ate kano fake intelligence council eya Uganda Kazimba Mugalu yagikulira. His Excellency Kyagulanyi akamala ogenda ku Capitol Hill. Bannanga akasajja kano mukagobe machachi munna. Kati kanoonya kwesembeza kuba kugundi ku church kafune gundi y'abantu mu America. Ochegira. Then kagikozese nga bargaining tool okutuuka mu Capitol Hill. Wedda sinagatta ne ngamba Kazimba Mugalu yagenze kukola ki mu America. Kana akasajja kaagala kusaabulula gundi ya His Excellency Kyagulanyi mu America. Okay. Munnayuganda ali mu America ekyokukola okimanyi kiddamu. Munnayuganda ali mu America ekyokukola okimanyi tebimala. Kati keefuula mbu kagenda kasisinkana communities mu church. Ate n'abo abantu abakahostinga mu church nabo mubeegendereze. Nkiddamu abantu abakahostinga mu church mubeegendereze. Kati keefuula mbu kali attached nnyo ku communities z'Abannayuganda kasooke kafunireko gap okutuuka wali eri. Okitegera kaagala kuyita mummwe kagende katuukireko wali eri katandika okusabotaginga ebintu. Okitegera katandika okubisabotaginga. Wedda neebuuza Kazimba Mugalu yanonye eki mu America. Okay. Munnayuganda ekyokukola okimanyi. Kana akasajja mukalemesa embeera mu America mukakase nti missioni zaako tekazituukiriza. Please mutuyambe do the needful. Temulekeraawo. Temukowa abaana ba maama. Kazimba Mugalu mugobe mu America akomewo ne Uganda. Waba yagala dialogue ajje ono gwakolera amugambe mukulu katereze ebintu tubeko kye tukutera. Wabula si kugenda kusabotaginga bintu ng'omwami ono yesemberera kulayira. Nkiddamu omwami ono yesembereza kulayira. Kakati akimanyi nti ba politician bonna temukyabalinamu temubalinamu trust. Naye ono engeri gye yeekweka nti mu kifaananyi mbu simanyi kigundi wa Katonda oyo mufere. Kazimba Mugalu mufere. Kati bino byaliko muno yeefudde mugundi wa Katonda. Kati kaagala katandika okuŋŋaanya communities. Kalage nti no waliwo connection wakati wa American community ey'Abannayuganda nako. Then kafunireko gap switchinga okutuuka ku Capitol Hill. Oba okutuukirya at least kano ne kafunayo ku bannakongress ogw'omu kasobola okumuliisa akakubire gap kasobola okutuuka wali. Please His Excellency Kyagulanyi kyenkusaba kana akasajja tokasisinkana. Tukusaba busabi tetukulagira. Tokasisinkana missioni zaako ziri deadire. Omwami essaawa eno alwanagana na Legitimacy agenda kwerayiza. Kati akimanyi nti wasindika ba politician baneeno. Legitimacy ejjukira abeeweru bwe basinza okukwata akati bakukutte wansi waggulu bagukumi. Okitegera kati kano kaagala genda ku neutralizinga na kutandika kuwa siyaasa wako gwe kabateeka kuba mu church z'e Uganda. Kati katandike bineno era mwali yose ne mukagoba kati kabateeka genda tandika. Kakati bannange yessaawa tutandika okuyunitinga, tutandika okulowooza ku Uganda, tukolere Uganda byebibozi by'ekisiru bye kalese mu diaspora wekabyogerera mukakuba ebicupa. Kubanga eyoyo tekalinaako musirikale yenna, tekalinaako WSFC. Taliiko. Mukakuba ebicupa nga koogera nosensi waako. Omusajja wamma ate ebintu bino bigatta wamma. His Excellency Kyagulanyi agulabisiza bulungi. Kitegeeza nti bannansi tebakyako okukola tebakyakayinamu trust. Ono omwami ayagala kwerayiza. Naye ate ddala bannansi abadiaspora mumukute kubanga yakimanyi nti okwerayizaako kasita bannansi bamurejectinga homwanda we kabeera kaweddemu akimanyi. Kati kano kazze Kazimba Mugalu katandika okukola ki okutetenkanya mukulu ezo enkwe zammwe kitaffe mu nkwe tubadde tukusaba enkwe ezo zizzeeyo Uganda eno ebweru tebijja kukola. Ebweru tebigenda kukola. Mugende munyigirize Bannayuganda muddeeyo mu makyaki wetulijjeeyo Uganda nga mulyoka mukola ki nga mulyoka mutandika olw'olugezigezi lwammwe mujja muzunza mu diaspora. So abannanga abali mu diaspora eno revolution etambulira mu America awo nkiddamu revolution ya Uganda etambulira mu America.
Put your eyes on Kazimba Mugalu. Kazimba Mugalu mmuteekeko amaaso, mmuteekeko eriise George. Mmuteekeko eriise George. Kana akasajja kalina influence y'amaanyi nnyo mu kulayira kwa Museveni. Senga kanaagezaako ne kalaga nti nno kataddewo gundi ne diaspora community. Kano kaze ku front ku challenginga president mbu agenda mu challengingira mu America. Kazimba Mugalu tosobola, tolisobola, tojja kusobola mukulu. Kwata ebiganduula byo obizeeyo Uganda. Kiddamu kwata ebiganduula byo obizeeyo Uganda. Akasajja kano kali so poisonous, very poisonous. Ate senga kaze wano wendi bate njaka bajeke kakwate katwale ku police. So bana Uganda do the needful abali mu United States of America. Revolution yaffe awetambulira. Keep your eyes on Kazimba Mugalu mukalabise buli wekagenda muketamye diaspora kalinyenyo nyikakomewo. Abo tebasobola kuwangalayo. Kati ondakyasobola kusindika ba politician tasobola kubanga akimanyi nti buli politician aligninga naye is a curse, is a disgrace. Kati akimanyi you cannot tolerate them. Kati kefudde kano mukacha ayinako kugundi kulwanyirwanyi olwa Katonda musibanyi musajja wa Katonda mumojja katya abanange Kazimba Mugalu wetwatuuka kati. Otwatuuka tetuliko musajja wa Katonda byo tutubuulira tetuliko musajja wa Katonda. You are either going to do as we want or we are going to force you to do it. Tugenda kuforcing okukikola. Oba kye ogenda kikola nga wetwagala. Awe tutuuse Uganda wetuuse kati yakufunda mu bufunzi ya kibuli tulina kunyiga. Oshigere ekintu ekyo tulina kunyiga kati Uganda ya kibuli. Ewatali ekyo ewatali kunyiga kana akasajja kajja kutuyitamu. Kiddamu kajja kutuyitamu naye ku luno tulina okukwata tight marking. Oyo Kazimba Mugalu mission ezamulese kukakanya bana Uganda mu diaspora kulaba nti kamitinga abamu kuba Congress abatula ku Congress ya United States of America katumazo kazuula. Kubanga obwedda ngamba nsose nembera excited newe nsose nensirikiryamu nengamba yi neddala omusajja ono yanonyeyo ki of all countries why America, why? So let us keep our eyes open. Wetuzibirira wano ku luno eno revolution bajja kutugira nkiddamu senga tunazibirira bagenda kutuyitamu. Naye ku luno tulina okukipinga amaaso gaffe nga gatunula bwe gati. Newe owulira ng'oyagala kusumagira wakiriteekako obuti buli kwate bweriti obeere ng'okolaki ng'oliraba akasajja akabali mu Amerika mukateekeko amaaso. Please temutulyamu lukwe. Buli kyaki gye kagendako mugende eyo. Buli kyaki gye kagendako mugende eyo mukalemesa embeera kajja kuddukayo kubanga muno bukyali butiitiizi especially nga buzze mu diaspora bubeera butiitiizi kubanga tebuba tebulina eno immunity gye babuwa mu Uganda buba tebugirina. Okigera immunity gye babuwa mu Uganda tebulinya nayo linyonyi eba ekomye mu Uganda kati bubeera butiitiizi naye senga munaabuleka ne bwegazaanyiza eyo nga nene Uganda nabo bwegazaanya ne bwesula ne kukacalikako bugurupu bwonna bukitaffe mu nkwe ne bugenda babi bawa nayogera ne Museveni lwaki bawo teyesonyiwa Museveni. Imagine kakati gwe olina moral authority kigwe gwe oliyanga gwe noono ow'omuti mwenna mmwe bamu gwe enjawulo yo noono nti gwe yambala ebiganduula ate weekwese mu Bible naye ng'oli mu ffere gwe kitaffe mu nkwe gwe n'akabinjako konna muli bankwe. Kati olukwe lwamusitudde lumututte mu America. Banna Uganda mu America, please don't disappoint us. Nga mukikoze ku mulundi ogusoose, please mukikole. Era nga waliwo omwami gwe bagombyemu obwala nga bagamba nti yali komishoni ey'okubanga amiza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Musu. Ono mbu yali mu lukwe olwagala kutemula Robert Kyagulanyi Ssentamu munda mu ggwanga lya America bamuyita Adonia Ayebale. Yali mu lukwe byambu their allegations sote mumbuza proof naye era mbwe bakitegedde nti agenda kukomawo Mwami Museveni nga tanalayira ntayinza otaataaganya n'okulemesa batadde ono amuyige eyo yonna gyali amutuuseko obulabe eyiza weebwa obutwa nga bayitira mu bakyala abeefuula bakyaliibe Bakyagulanyi mu mbeera yonna bamukoleko obulumbaganyi oba bamutirimbule. Tambuza video bampita ka full bit of straight out at Triple Music Entertainment tubalaba. Webale kubanga wekomide ku NCK TV tewerabira kubanga osubscribinga
ringing that notification bell, sharing, liking, ebisigadde buteriva amawulire tujja kubanga tugakuwa era tujja kubanga tugakutuusaako wonna woli wonna wasinzidde. Tula butuuzi kalira nywera, bingi nnyo bye tulina okubanga tukutuusaako era tulina amawulire mangi nnyo mu sitooko. Ab'emikwano mwebale kuba naffe, mwebale kutambula naffe, tusiima nnyo era tusiimira ddala temujjangu okwo.